Anyway, in the count of 0, 1. All right, in the count of 0, 1, 2, 3, 4, 5. Happy birthday, Viola! Nachara yajikwata nachuka nedda soko mulisa wato kojja na mulisa Viola jawa nsonga kwata yes. Kano kamara dewa tugalawo. Thank you so much. Neseka agendo bawowa. Seka kwata kao. Mama. Bano wembera Kale. Devotion agenda ya cake. Devotion omuwa cake ojja kukoza omusango gwa naggumula. Sasa mukwambia ku cake devotion. Aha. Nze sagala tompa. Chali. Nga sirio duse. Sirio duse cake. Best man ya cake. Viola amanyi okukwata obudde nga tugenda ku show. Viola atula bulungi mu mmotoka. Viola bamufuuwa ssente azimpa. Biri atamena kumanya nti wakamutambulira mu ddiini ki. Naye nze neebaza ebbanga lye naakakola ne Viola. Nzijja mulaga ne mugamba nti obusiraamu ddiini nnungi. Obusiraamu ye ddiini yokka esinga obulungi entuufu ku sayidi yo yagikkirizamu. Okumanya eddiini eyo ntuufu mu busiraamu singa okera ne weebuuza nti obusiraamu kye ki oba ogivuddemu. Gwe n'okera bukeezi ku makya noga nti naye obusiraamu kye ki oba obuvuddemu. Nange temukipootinga akankyekengeriza nti astagafullah. Muyinza okukalekamu nga nti omusajja yeebuuzizza eddiini naye agivuddemu. Enkeera baseeka bonna ne batandikira awo. So nange nkyekengeriza nti astagafullah. Ngenda kwebaza ne abantu baffe batambula ne Seeka waffe oyo. Niza byaŋŋamba kibeera bulungi. So siyinza kukulekerera era mbudde bwonna ojja kunsonyiwa ebimu okukozesa kibuli naye gwe wange tolina wakunsuula. Era omusajja oyo emyaka mingi nnyo emabega nange saali musiraamu. Naye bwe yasoba mu kiraamo kya jjajja wange kye yandikira eky'okutwala eddiini y'obusiraamu mu maaso ng'awummudde n'enkimukwasa be ne tutandika edduwa. Twatandika na kiremu ey'omucere n'ey'ennyama emu nga tulomba edduwa. Twebaza Allah ne tusobola okusala enti. Noga nti Allah takoze by'amaanyi. So siyinza kwerabira kukusiima era nze ne bwe mba sikuli kumpi omutima gwange n'ogugobirirwa mu biti. Maama wange abadde temumumanyi mera mwebuuza kitonsa yaani oyo yeyanzaala era oyo namubonyaabonya nnyo mu buto
nnyo era nze ekika kya taata wange abamanyi batono okusinga ekya maama wange bakojja bange bamaama bange bammanyi nnyo okusinga bataata bange. Lwaki? Nze nali mwana we wa ku Mugugu, nali mwana we wa ku Mugugu. Ne bwaba agenda kuziika, ne bwaba agenda ku pate, ne bwaba alagawa, nali mwana we wa ku Mugugu. So nange maama oyo gwe mulaba era kitundu ku bulamu bwange. Wemanyira nti ayisibwa mu mbeera emitera ofuna olusujjasujja eno e Kampala mukubira essimu nga nange siri bulungi. So ne mmanya nti twabondinga tuli bawamu. Ate era byalengera sitera biwakanya. Era ebintu byaga nti ekyo kireke mwana wange, na kino kireke mwana, na kino kireke mwana wange. Ayina message gyayisizaawo naye nange musuubiza ne mugaa nti maama kankitunule mu njira. Nange mugaa nti kankitunulemu tulabe. Inshallah nga bwe mwongera otusabira ate tukole nnyo. Kubanga buli lwokola ebintu ebirungi ne Allah akusasula birungi. So katusabe byonna mama byayogedde. Simanyi kaama kakubye seeka. Inshallah ekinavaamu Allah tagera kibi. Ngenda kuddamu okusiima buli muntu yenna ali wano. Oli munnamawulire, oli muntu wa bulijjo, mukwano gwaffe. Kuba wano kati essaawa eno nga bemulaba tuliwo na mikwano gyaffe. Tuliwo na mikwano gyaffe gyokka. Era abatali mikwano gyaffe tebali wano. Gurupu yaffe twagikoze nga y'abantu 7 nga bwe nabagambye, naye kitegeeza tuweza abantu nga 20. Allah wa buyinza wa amaanyi. Nenziramu okusiima Momo 19. Ono nno Momo gwe mulaba mukwano gwaffe nnyo. Momo ne bwe mugamba ng'ebula eddakiika 10 ekintu kibeewo arespondinga. Metroni omulungi. Naga ayi kale kojja tewali tabu kanzije. Ate era ne bwe twati kigenze successful naga nti kitwa tusubira nga si kyetufunye. Era aga nti ebyo bibaawo tukireke. Ekyo kyekizze. So mwe nambere n'emikwano egirina emitima emirungi bwegityo nga bw'obambuzibu aba mukwano gwo. Bw'oba toli mu buzibu abeerawo. Abantu babeerawo mu masanyu. Ne bamala ne watuuka ne wabaawo obuzibu n'akuvaamu. Wano abantu bemmanya basinga obva mu bantu. Nendoza simwe bannamawulire. Bwe temutuvaamu. Naye bano abeeyita ba motivational speaker bakyuka. Nogera ku makyanga abadde muwagiziwo muntu mulungi. Era ye yakuza Viola, empisa Viola gyazaalina oyo. Kubanga abazadde baffe batuna tutambulira bulungi. Noli naye sister we bamuyita Winnie. Naye waali naye muntu mulungi yeyisa bulungi. So mutwaliza awamu tutambula bulungi. Eno mirimu kati kyetwagala saala zammwe na buwagizi bwammwe. Viola ave ku step eno gy'aliko agende ku step endala. Okubeera omuntu omulungi akolaganika naye. Batugamba nti abayimbi abalaba tebakolaganika nabo. Naye ono mune tukolagana. Tukolagana bulungi. Bwe mugaa nti kati leero eno studio time ng'ajja. Mugaa nti kati kubeera wagambe abeerawo. Ati si kirungi omuntu atambule. Era kino kigende eri bamaneja mwenna. Osanga bamaneja bamu nga bakola ensobi. Kati nga abamaneja bamu betulaba n'akola ensobi. Kibi nnyo okeera ku makya. Abantu abali babarejize ku bayimbi mukimanyi. Project emu esobola okugendamu $15,000,000. Musanga bamaneja abamu endowooza yaabwe endala. Nakwate $15,000,000 naziteeka mu project ng'eno Viola ate n'amugayaalirira. Eno business bw'ogiteekamu ssente oba oyina ogikuuma togigayaalirira. Abantu abasinga obungi business awezi bafiirako. Nosanga omuntu atandika business ate tabeerawo, tagirabirira, tagikuuma. Ojo oyogedde akagambo mpokyeza musawo. No, njagala bano munkwate bulungi. Bamaneja abamu ensobi gye bakola. Ateeka ssente ba abantu mwenna bakola business.
akwata ssente n'aziteeka mu bizinesi n'atagirabirira. Nze bwe nkwata ssente ne nziteeka mu bizinesi ngibeerako ne ngikuuma ne ngirabirira ate ne mbeerawo ne ngifacilitating. So mbaagala nnyo Mukama bampeera omukisa. Mashallah. Nebaza bayimbi bannange okusookera ddala Flash Love mulengeddeko awo ajje wano abawubireko. Alimu Flash Love, Damali Kirabo, mwena mujje. Wanji mujje ndeseyo omuyimbi eno omulala romansi wange romansi wange. Thank you so much mwebale kujja. Rupi naye agambye ayagala kujjako wano eno. Ebale Frank, thank you for coming. Thank you so much. Mwena bambi neyanza nnyo neyanzege. Alice, thank you so much. Sharon, towankozeeko leero. Teyankozeeko. Komoni simanyi ye kyeyankoze olwaleero. Fe aboolugave tugenda kwebaza kojja kale ndowooza tukkirira. Kojja njagala kwebaza byonna by'otukoledde ate n'ebyokyatukolera. Tusiima taata, tusaba Allah akwongeremu emikono gyo agigaziye, buli kyokwatako kibeere n'omukisa. Kyali nkulamusizzaako nnyo, mbaagala nnyo. Nyinza okwogera paka obudde okukya naye mbadde nsaba ku lw'obudde nkome wano. Happy birthday to me. Amatoze kuyimbira basiraamu kubasanyusa. Kojja Tiimu yonna ekwatakwata ne tiimu yonna ne tukola enteekateeka eyo n'ebeerawo. Surprise bwezito bwe zibeera. Surprise bwezito bwe zibeera. Oyinza obutakimugamba direct kubanga ebiseera ebisinga amanya abayimbi abo bw'omugamba direct asooka okugamba twandikoze bwe tuti nayagala ate y'okukola okukolera ku programu ye. Ne kati eno yaffe naye bw'anaaba ayina eyo ajja gitugamba era ne bw'atugamba nti enkya nina kye nabadde njagala ekyabuze mutugiddamu. Kandi kati obuzibu olese ayinza okuba azze ng'asuubira okufuna akasente gy'agenda okuyimba. Kati olina omusasula. Tujja ebyo bimaliriza nga management. Nja kumunyambe. Surprise n'abakyala muzaagala nnyo mu musibo kiri. Kiri. Tuzaagala. Okay. Owa emyaka emeka? Emyaka era nkuze. Yogere kojja kitonsa kuwa akakadde. Apa akakadde? Akateeke wali akayiwewo. Jogere wallahi. Agigambe abantu akola atya? Nze njimanya agigamba abalala. Nze njimanyi. Wagitugamba ng'otuwa akakadde. Bw'aba teyeesaze bw'aba teyeerinnyisizza nja kukagaba. Owaaye sente zigenda kuyita mu ngalo. Zigende. Mama muyambeko alimu emeka? Musajja wattu abakyala n'emyaka tuli tuti. Eyo no goes on area. Sisobola. Obukibuka kuki? Katonda bwe yakitonda. Oyinza n'okwewa emitono, oyinza okwewa emingi, yagamba ng'akula bulungi. Wowe emitono nga bagamba ate alimbi. Alimba sijo ejo. Nze 43 omuntu n'akusanga n'agamba olimba. 43. Osazeeko emeka oyongeddeko emeka? Sisaze gye mituufu 43. Temukkiriza bannaye bakiki. Omwaka guno okoleddemu ki? Omwaka guno nkoleddemu ebintu bingi. Sooka nfuniddemu eddiini ennungi ey'Obuyisiraamu. Fulumizza ennyimba. Guno nzaaliddwa. Kama mpadde obulamu obulala. Uyo nfuusa ambasada wa Gini Wash Lady Oil. So omwaka tegutambudde bubi. Wakyusa eddiini abantu abasinga ne bagamba toyagala kweyongera kuwakiza Haji. Haji ki? Kitonsa. Ojja Haji.
Oli hakimu. Koja Haji. Si Haji. Alaba kojereso bya. Koja kubye liso. Sina kuba kuliiso. Sina kuba kuliiso yogera bibyo. Wera abantu bali bagamba nti omwami yakutusa eddiini lwakuba yagala akufune nga watusa eddiini. Nze nekyusa nze kenyini tewali yankakwa gwe buuza Galo. Galo bankakako sinze yeewaayo sinze najagala tetukulidde mu basiraamu tewali tukulidde mu basiraamu ffe newobuuza ono newobuuza Brian newobuuza ani tukulidde mu layini eyo so tekyankosa namu yadde nga tusobye nti anytime from now tulaba emikolo inshallah confidence gyokozeseza y'amaanyi koja omukyalo omuwulidde agambye inshallah naawe olinga agamba nti ali ku mbaga ya bufumbo gamba omuyimbi onootiisa abantu ga nti omuyimbi omuwulidde ye muwulidde ate naye muntu mukulu yeesalirawo naga kino kinyuma ekyo tekinyumira zimanyi ngamba nnyo abannayuganda bw'osukka emyaka 18 omutakusalirawo ky'oyagala okulya oli ekyo ky'oyagala ekiri ku mutima gwo naddala ng'oli mukozi omuntu gwe bayiyiza nti lya kino ye muntu atali mukozi neffe tuli bakozi ffe tuli bakozi omukozi yenna bw'agenda mu restaurant ali ekyo ky'ayagala kuba alya ku ntuuyozi abawagizi bange mwena abagala Vaya Nakitende mbagala nnyo banne mwena bakwano bange abazze thank you so much omwaka ogujja inshallah nga Mukama atukwatiddeko tujja baayo kakonsati akalungi lukola lugogo ogenda gula tebo mmeka ngenda gulayo meze emu bweti sasuleko kati sasula ya mmeka kakadde ngenda gula yata ani zenga emeza za kakadde sasulako owai birthday ne kujukiza kimugula enzijjukiza okubanga Katonda njagala lwansonga bangi abatatuuka ku lunaku luno olwo bebazaala ne bafa nga bakabazaala abalina emyaka 2 ne bafa nenze kugina emyaka emiyitirivu gyonna nga Katonda akyanyongera obulamu obulala. I'm just so grateful. Yes. Sobola kuva mu kamera nga sikubuuziza female artist of the year owuwo, male artist of the year ne artist of the year yani kuggwe. Sina maanyi. Owaayi. Toba kuba nkokola abayimbi. Sina maanyi. Tugende wangi. Sina ke mugamba byonna nabimugambye dda yibale kuba muyimbi mulungi ali kuba na mpisa naffe tukyamuwa bingi era.